yes nate kwikone mboze nga bobitambudde nate abayina amampaati agagoloza omukadde nga nawanvuwa nate omusumba Lucius Bujjingo abalabudde naddala mu abagezaako kumuwalampa akinoganyiza nti yetumibwa Katonda nga n'olwekyo tewali n'omu ayinza kumuwangula naddala olutalo nga Katonda yalulimu bina bituuseeko nate nga ali ku House of Prime Ministers International wali ku Canaanland mu nteekateeka ez'okusaba wamu n'okusiiba mu malya g'ekyemisana ekatobe nate emboozi eyo. Abakkiriza ku Canaanland baaniriza omwezi omupya n'essaala ey'amaanyi ng'ekisiibo eky'ennaku 14 kigenda mu maaso. Bakoowodde Katonda abongere omukisa mu mwezi guno ogw'amazaalibwa g'omwana we azaalibwe wamu mu mirimu gyabwe bannayuganda bamaleko omwaka n'obujulizi. Actually omwezi guno gununula emyaka ebiri gyonna byawafiirwa mu 2020 ne 2021 byonna Katonda abikuddize mu Desemba ono. Omusumba Lucius Bujjingo owa House of Prayer Ministries International awadde abakkiriza obujulizi engeri Katonda gye yamulabikiramu n'amukwasa ekyokulwanyisa n'ategeeza nti kizibu omuntu yenna okumuwalampa n'awangula ye eyatumibwa Katonda. Mukama waffe ayogera wano ku mukono gwange ogwa ddyo kyova laba tosobola kumpangula amazima nkulayirira Katonda bw'aliba ye yankooye alinzijawo okuva ku olwo alinga yannangirirako entalo naye yazeerwanira namuwulira kiriyale naŋŋamba Bujjingo nkusumuludde genda osumule abantu bange nenzibula amaaso. Agambye nti emirundi mingi Katonda ng'amulabikira era n'amukwasa amaanyi nga buli amweyimbamu Katonda amwanukula. Mukama yogera nange nga ndi South Africa nenkomawo ne mbagamba Mukama kyangambye nammwe nenkibabuulira kubanga tugendera wamu paka mu ggulu ne mbagamba temuddanga mu ntalo z'omu nfuufu. Nabagamba ki? Temuddanga mu ntalo z'omu nfuufu. Mukozi munno ku mulimo n'akuyombesanga mulinga abaguze kampani. Mupangisa munno ku misigo n'akuyombesa ne mwatika nga mulinga mu abagenda okubeera n'ekyapa ky'ennyumba. Entalo z'omu nfuufu ebintu by'olwana n'omaliriza nga tonayo kyofunyeemu ate ng'oswaliddemu. Abantu abatusosonkereza abasinga obungi basiru n'ensi ekimanyi bw'omwanukulanga bagamba ne gwe tubadde tubalamu amagezi naye alinga oli kubanga omulalu bw'abanga akuvuma ate gwe oba ovuma waaki kati nakizuula nti abasinga obungi abannumba balalu abalala abasiru abalala tebalina byakukola ne ŋŋamba kankole Mukama bye yantuma kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze sikulima eri yakuvuma nga toteekwa muddamu n'erinnya liri mu passport yatadde mu zonto nga gw'omuddamu. Abakkiriza abategezeza nti ekkanisa ya House of Prayer Ministries International teyasikira nsikire wabula yatandikibwawo Katonda n'asekerera abapamusekeeterera. Ekkanisa eno eruma abakadde b'abasumba ebalumira ekintu eki si be baagitandika. Eno ekkanisa eriko Yesu yagitandika. Ne gwe naliiramu ne mugamba owange bino bye nnyina mu kwolesebwa naye tiyanyamba. Era ensonga lwaki talina buyinza ku yo kati eriko nnyiniyo nange bwe ndifa aligikwasa ate omulala naye nga nkyali mulamu wandibadde okkiriza n'ofa olumbe olwakutonderwa n'otawakula kyotajja kusobola ku Bujjingo. Ekyo nno nkyogedde lwakisa mu kisiibo kino nkugambye eriyo abafu eriyo n'abalamu. Abalamu ntya buti abantu okungolokokerako naye nandiga nti gundi kebera n'ebyafaayo balabe bwe yalwana n'ekkanisa abamu abali mu palamenti baavaayo abali baminisita baabo bagobako. Siri muntu kyemeza siri kyereeta waliwo eyandeeta. Ng'asinziira ku mafuta n'okutumibwa Katonda kyamuwa okuyingira ekibuga asabidde abakkiriza omukisa nti nabo buli mulabe waabwe Katonda amwanukule. Abamu betulwanagana nabo beefuulanga abalokole balina n'amakanisa gwobeera okwowola Katonda ebyaddala eyakuyita nga nabo bali eyo baasama faya naye nga teri bulokozi omuliro baguyita tojja nga balwanye okulabika ndi Kanani abeera mukalu balwanira mu buli ango
gwe wali olabyeko gw'otolabangako ayina amannyo atayina amannyo ow'ekiwalaata akyayinako enviiri omumpi ennyo bonna era naawe ne bakuluma ne bakubuuza gwe okyagendayo Kanani okyagendayo bakasajja ako yasajja kaaba waaki waliwo eyantuma alwana naawe bagenda mukuba ate jangu ng'okimanyi nti otoola amafuta ag'obutawangulwa. Wabula omusumba Bujjingo alabudde abo bonna abatalina byakukola ne badda mu kumuwalampa n'okuvumirira ekkanisa nti balinde kuba Katonda gwaweereza yalwana entalo. Munzikirize njogere kino mu mutima mulungi, bw'obanga obuliddwa ebyokukola tolumbanga Bujjingo. Nkiddamu gumu, bw'obanga obuliddwa ebyokukola tolumbanga Bujjingo. Nsobola okujjirayo lisiti y'abantu nga 50 ng'okubonaabona kwabwe kwa lwatu nga bwe nkugamba nti gundi mu biseera bye nali mbonaaboneramu yaleetanga live Facebook ye n'agiteeke nagandi wa bagwayo dda Kanani teri bantu nga sina mulokole nga wa ddiini ndala naye ng'ali interested mu kunnwana. Nsobola okuba ndi gundi ndoze mwamulabanga Facebook ngalaga teri bantu kati mbulira gyali. Oluvannyuma abasiza amafuta bonna ababadde ku ttaka ettukuvu e Kanani n'ategeeza nti Sande eno yakubeera mu maanyi nga bamalako ennaku 7 ez'okusaba n'okusiiba. Bye tumwebaze Godfrey, Salot TV, Omunyi.